okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagala waffe omulungi, nkuwanirizaako ku pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi ensulo ey'enkya. Weebale okuba nga weekuumira ku TBN TV era weekubale okuba ng'okeera ku makya buli nkya ku ssaawa 11:30 mpaka ssaawa 12 nga weeyotera pulogulaamu eno, era buli omu ategeeza buno obubaka eri abantu abalala nabo ne basobola okukeerera ku nsulo eno ey'enkya. Mukama ayongere okuwa omukisa. Era nze Nwagaba Moses, omuweereza wa Mukama okuva mu kkanisa ey'e Kabulengwa SDA English Church, era nze okuba nga nkutuusaako ensulo eya leero. Era nga tetunaba kugenda mu kyokuyiga gyaffe, tugenda kuwummulamu tugende mu kayimba akagenda okuba nga katuteekateeka olw'ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwo. Tumaze omulimu gwaffe, ebibala biritwalwa, musanyu okubituusa mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, zawadi olunaku luja mangu tukunganire wali. Je tuliyimbira n'essanyu nga tumwebaza nnyonyini, nga tumusuuta Mukama mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, sanyanyo jaguliza wali, olunaku luja mangu tukunganire wali. Essanyu lingi nnyo mu nju ezaakolwa zaabu, Mukama z'atukolera mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, zawadi olunaku luja mangu tukunganire wali. Omwagala omulungi, nyongera okukulisaayo okuva mu kayimba ako. Nkiwa kabadde kayimba kanyuvu era kabadde kayimba akatuteekateeka olw'ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Era nga leero tuweebebbwa omutwe ogugamba nti omulabe ye akoze kino, omulabe yakoze kino. Era nga tukyali wansi w'omulamwa ogugamba nti waliyo Katonda mu ggulu, waliyo Katonda mu ggulu. Era nga kwongera okuzaayo gye twabadde n'ekyokuyiga ekitugamba nti omuntu omulungi afudde olwaleero. Muganda wange, nsuubira ffenna mu buweereza Katonda bw'atutaddemu, nga tuweereza mu kkanisa, nga tuweereza, oba oli musumba, oba oli mudinkoni, oba oli mukadde wa kkanisa, nsuubira ekyokuyiga kino kyayongedde okukuyamba okuba ng'otambula n'obuntubulamu mu bulamu bwo. Era nkusaba oyongera okubeera nga weekuumira mu buntu bulamu. Olwo nno ogenda kusobola okuyamba okutambuza omulimu gwa Katonda gwanguwe
era nga bwe tumulindirira kuba atugamba nti ajja mangu, kyekisuubizo kye yatulekera. Era leero tuweebebbwa ekyawandiikibwa nga kiva mu kitabo kya Matayo essula ya 13 olunyiriri lwa 27 n'olwa 28, era nga kisoma ne kigamba nti abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti ssebo, twasiga ensigo ennungi mu nnimiro yo, kale yali etya okubaamu eŋŋano ey'omu nsiko? N'abagamba nti omulabe ye yakola atyo. Abaddu ne bamugamba nti kale yogera tugende tugikuulemu. Abaddu ne bamuddamu ne bamugamba nti kale yogera tugende tugikuulemu. Ekyawandiikibwa kyaffe kitulaze era tutandise n'omulimi yalagira abaddu be ne bagenda ne basiga ensigo, ne basiga eŋŋano ennungi, naye ate eŋŋano bwe yakula n'ekulibwamu eŋŋano ey'omu nsiko yali tesigiddwa oba ssekyo. Mu Luganda tuyinza okiyita olumbugu olutalina makulu nga lukulidde mu kimera. Ebiseera ebisinga olumbugu luno bwe lukulira mu bimera bireetera okuba nga byezigose oba ne bitakula bulungi. Kati ennimiro yono abaddu baagiraba ng'ekuzeemu eŋŋano eno ey'omu nsiko ate ng'eŋŋano gye baasimba yali nnungi. Era olunaku lwa leero omuwandiisi waffe ayina engeri gy'atandiseemu olunaku lwa leero ng'atugamba nti mu myaka egyayita egy'ekitiini egy'omusajja gwe bayita Ferenski yeetoolooza obulamu bwe n'emikwano emibi egyamuyigiriza obulamu obw'entiisa obw'ebiragalalagala. Bw'atyo n'afuuka omuyaga kyokka ku myaka 25 we yasisinkanira Pedro ne Laura Perata abaali Abadventisiti ne bamuyigiriza enjiri. Omuwandiisi waffe ow'olunaku olwaleero atandise n'olugero lw'omusajja ono gwe bayita Ferenski, era nga batugambye nti mu bulamu bwe obw'ekivubuka obulamu bwe yali abwetoolozzaamu ab'emikwano abakyamu. Yali ayina emikwano gye nga mibi nga gimukuza mu ngeri etaweesa Katonda kitiibwa, era ebikolwa bwabwe byali bubi. Era tulaze nti obulamu bw'ono omuvubuka ku myaka egyo emito bwakomekkereza ng'ali mu biragalalagala, ne bukomerekeza ng'obulamu bwe abwonoonye. Era tutulabye nti naye ku myaka gye ng'akulirira mu myaka ng'awezezza emyaka 25 omusajja ono yasobola okusisinkana Katonda n'asanga omubuulizi w'enjiri Pedro ne Perota abaali Abadventisi ne bamubuulira enjiri. Era muganda wange atulaba, ne bw'oba olina omuntu gw'olaba gw'onyoma ku kyalo ng'akubiddwa ebitamiiza, ayinza obba anywa enjaga, ayinza obba anywa sigala, waliyo essuubi erisinga ebyo bye tusobola okuba nga tukola ki, nga tutunuulira. Waliwo essuubi eritaggwaawo. Olaba ono omusajja yali yeeyonoonye mu bulamu bwe obw'ekivubuka naye yasobola okuba ng'asisinkana Katonda, kuba bano abasajja baaweereza ne bamubuulira enjiri. Era batugambye nti Ferenski yawaayo obulamu bwe eri Mukama n'abatizibwa. Omusajja ono yabatizibwa ne yeegatta ku ki? Ku kkanisa. Era ne batugamba nti oluvannyuma lw'ono omusajja okubatizibwa yatambulira mu bulamu obw'ekikristaayo obweyagaza. Era oluvannyuma lw'okuwaayo obulamu bwe wayitawo akabanga katonotono yasobola okuba ng'awasa omuwala amanyikibbwa nga Esperanza eyali muwala w'omu ku baamubuulira enjiri gwe bayita Perata. N'amuwasa era Mukama n'abeera mulungi gye bali, ne basobola okufuna amaka amalungi ate ageeyagaza. Omwo nno ne basobola okufuna ezzadde, ne bazaala omwana. Naye omuwandiisi ayongerayo n'atugamba nti oluvannyuma lw'okuyitawo emyaka 2 gyokka, ono omusajja Ferenski yatandika okuba ng'afuna oba ng'atawaanyizibwa endwadde, n'abeera n'obulamu obw'okunyigiriza, n'abeera ng'alwalalwala, n'atandika okufuna obulwadde, n'alwala ebitategeerekeka, n'alwala ebirwadde eby'enjawulo, n'abeera mu bulamu nga bwakusoomoozebwa. Era omuwandiisi ayongedde okutugamba nti
omuvubuka ono mu kweyongerayo mu maaso nga tawanyizibwa obulwadde bamutwalako mu basawo ne bamukebera nga yafuna obulwadde obwamukenenya abasinga bwe tumanyi ng'obulwadde bwa siriimu nga kintu kya nnaku nnyo. Tulaba ono omusajja Ferenski nga yali amazeeyo okuwaayo obulamu bwe eri Kristo, amazeeyo okwerekereza obulamu bwe, naye ate tulaba nga olwedde yalina obuzibu mu bulamu bwe, yadde nga obulamu bwe yali abuwaddeyo eri Kristo ng'atambulira mu bulamu obulungi, naye yafuna ekirwadde kye tumanyi ng'obulwadde bwa mukenenya ne bubeera nga bumuyigganya, oba olwo bwamuleetera okulumwa buli kika kya kirwadde ekyomanyi. Wali owuliddeko omuntu ng'alumwa n'aluma omusujja n'alwala kawumpuli n'alwala buli kakaka akalwadde ng'akasanga ke kamukwata ne kamukonza ne kamugonza, bwe obulamu ono omuvubuka Ferenski bwe yayitamu wamu ne famire ye. Era omuwandiisi ayongedde n'atugamba nti wadde nga yabanga mwegendereza mu nneeyisa ye ey'obulamu, ekyennaku abasawo baamuzuulamu akawuka akaleeta mukenenya. Obulwadde bwagendanga bweyongera mpola, naye mu mwaka gwa 1994 ku myaka 33 egy'obukulu, omusajja ono Ferenski batugambye yasaba okumusabira nga bamusiigako amafuta. Omusajja ono yadde yali ayita mu bulamu obw'okusoomoozebwa, kya makulu nnyo nti yajjukira okusaba era n'asaba bamusabire. Era omuwandiisi ayongedde okuba ng'atugamba nti omusumba w'ekkanisa ye n'asaba n'akikola era n'akikola. Wabula nga muli, omusumba agamba nga muli nnina okusobera, lwaki obulungi tebwajjawo kibi kino ne kikomekkerera ddala mu bulamu bwa Ferenski. Naawe muganda wange ndaba makyaga leero oyinza obba weebuuza ekintu nga kino. Omuntu awaddeyo obulamu bwe eri Kristo, lwaki aba alekebwa n'abonaabona? Lwaki bwakkiriza Katonda takyuka n'addekema kuyita mu kuno okukaaba? Naye njagala twongere okufumiitiriza ku mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe, kitugambye nti omulabe yakoze kino. Omulabe yakoze kino. Era omusumba ono ayongera okutugamba mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero n'agamba nti ekyokuddamu nakifuna mu lugero lw'eŋŋaano ey'omu nsiko. Lwe nanyiikira wakati mu kumusiiga amafuta, omulabe ye yakola kino. Omusumba ono buli gye yakoma okunyiikira okusiiga ono omusajja amafuta ng'amusabira, Omwoyo wa Katonda yayongera okumuluŋŋamya n'ategeera n'amujjukiza ekyawandiikibwa kyaffe kye twasomye eky'omusajja eyasiga eŋŋano. Mu kusiga eŋŋano eno ennungi n'ekuliramu eŋŋano ey'omu nsiko. Era eŋŋano eno ey'omu nsiko abaddu be yasobola okubagamba nti omulabe yakola ki? Yakola atyo. Yadde ng'omusajja ono Ferenski tulaba nti yali atambulira mu bulamu obw'ekikristaayo ng'akyuse. Ekituufu Mukama yali amusizeemu eŋŋano ennungi. Mukama yali amusizeemu eŋŋano ennungi mu bulamu bwe. Naye ate omulabe yali amaze okuba nga yasiga eŋŋano embi oba gye tuyita eŋŋano ey'omu nsiko mu bulamu bwe. Kuba tulaba nti ono omuvubuka mu bulamu bwe obw'ekivubuka, obulamu bwe bwe yandibadde aweererezaamu ne Mukama n'amaanyi, yabumala ng'akozesa ebiragalalagala, yabumala ng'ali n'ab'emikwano ababi, yabumala ng'ali n'abantu abatamugasa mu bulamu. Olwo ye eŋŋano embi Sitaani gy'asiga mu bulamu bwaffe. Era muganda wange ndaba olunaku olwaleero, njagala olunaku olwaleero otegeere omulabe engeri gy'atukosa mu bulamu bwaffe. Omulabe tulaba nga yakosa obulamu bwa Ferenski n'amuleetera okuba ng'abonaabona, n'atereetera okuba ng'eŋŋano embi ekulira wakati mu ŋŋano ekola ki? Ennungi. Era mu kweyongerayo
ne batugamba, omuwandiisi yatugambye nti mu butamanya obulungi n'obubi bwakulira awamu mu kasirise. Obulungi n'obubi ne bukulira mu kasirise. Omusajja waddeyo obulamu bwe eri Kristo, naye ate obulamu bwe yali yabwonoona, yabumalanga mu bintu ebitagasa. Naffe tuyinza obba nga tutambulira mu bulamu bwe tutyo, oluusi ng'obulamu bwaffe tubuwaddeyo ebintu bye tutategeera, tubuwaddeyo eri ebiragalalagala. Abavubuka tuwaddeyo obulamu bwaffe eri obwenzi, abavubuka tuwaddeyo obulamu bwaffe eri emizannyo ng'omupiira. Obulamu bwaffe bwonna butwaliddwa. Ekibi kikulira mu kasirise, eŋŋaano embi eri mu kkulira mu kasirise. Muganda wange, nsaba ofumiitirize mu bulamu obwo. Kiki ky'oyinza obba ng'okola essaawa eno nga kigenda kukuleetera okuba ng'oyita mu kintu ekitagenda kuvaako obulamu bwo bwonna wano ku nsi. Tulaba ng'ekibi kyakulira mu kasirise, ate nga n'eŋŋaano ennungi erimu ekola ki? Ekula. Ekyo nno kirungi. Era omuwandiisi ayongera okutugamba nti ne bakula bulungi n'oluvannyuma ne babala ebibala. Eŋŋaano embi n'ekula, n'eŋŋaano ennungi n'ekola ki? N'ekula. Tulaba nti olw'okuba nti Ferenski yali ayonoonya obulamu bwe okuyita mu biragalalagala, okuyita mu bakyala, okuyita mu ki, olwa group influence embi gye yayina, eŋŋaano embi yakula n'ereeta ate ebibala. Kwe kulumizibwa akawuka kano ak'emukenenya akamujja mu bulamu obw'ensi. Naye ekituzaamu essuubi nti ate n'eŋŋaano ennungi yaleeta ki? Ebibala. Ono omusajja kuba tumulabye nti yali mukristaayo, eyali yeewaddeyo era n'atambulira mu bulamu obw'okukola ki? Obw'okwegendereza, yadde yali ayita mu kusoboozebwa kuno. Ebirimba by'eŋŋaano ebirungi era ebinyirira nga birimu n'eŋŋaano ey'omu nsiko. Ebirimba by'eŋŋaano nga birimu n'eŋŋaano, ebirimba by'eŋŋaano ebinyirira nga birimu n'eŋŋaano eyaki? Ey'omu nsiko. Era njagala mulabi waffe tulaba olunaku lwaleero ku lutimbe lwa 3BN, njagala tukitegeere nti ekibi kyonna ekijja mu bulamu bwaffe tekiva eri Katonda, naye wabula omulabe Sitaani yakireeta. Omulabe Sitaani yakola ebyo byonna. Omulabe Sitaani yagezaako okutulemesa okuba nga tufuna ekirabo Kristo kyatutegekedde. Yagezaako okuba nga atujja mu kumulamwa okuva ku kulindirira Kristo. Yagezaako okujja amaaso gaffe okuba nga twetegekera ekirabo Katonda kyakoze eki? Kyatutegekedde. Era tugambibwa nti eŋŋaano, omuwandiisi atugamba nti eŋŋaano yaliisanga obulamu bwa Ferenski obuggya n'okujjuzibwa okwagala, emirembe n'essanyu, naye ey'omu nsiko n'eryanga obulamu bwe. Amiina. Eŋŋaano ennungi yaliisanga obulamu bwa Ferenski emirembe n'essanyu, naye ate ng'eŋŋaano ey'omu nsiko erya bulamu bwe. Muganda wange, kituufu oyinza obba ng'olinga ayita mu bulamu obweyagaza, naye ng'ate Sitaani ali mu kulya bulamu bwo. Oyina ebikolwa bye weegattamu, oyina ebintu bye weegattamu by'obadde totegeera, nga ne kati okyabikola. Yesaawa okube mu bulamu bwo ttooki, nkube mu bulamu bwange ttooki, tutegeere Katonda engeri gy'ayagala tutambuzeemu obulamu bwaffe, tutegeere amakubo ge tulina okuluŋŋamyamu abaana baffe nga bakula, baleme kuyita mu makubo ge gamu ng'ono omuvubuka bwe yayitamu. Kuba tulaba nti eŋŋaano ennungi yagezaako okuleeta emirembe mu bulamu bwo, naye Sitaani olw'okuba nti yali yamusigamu eŋŋaano embi, yali yamusigamu eŋŋaano ey'obukyayi, n'ebeera ng'erya obulamu bwe okutuusa bwe yabulya mpaka ku kufa, mpaka bwe yasaanyawo obulamu bwa Ferenski. Naye kituzaamu essuubi nti eŋŋaano ennungi yayongera okuba ng'emuzzaamu ki? Emirembe. Yayongera okuba ng'emuwa essuubi n'essanyu. Era omuwandiisi
ayongera okutugamba nti kyokka ng'ey'omu nsiko si kyangu kyakukuulibwamu emirandira gyayo mu ŋŋano ennungi gyali gyetabudde wamu n'olumbugu. Eŋŋano ennungi yali yetabudde wamu naki? N'olumbugu, nga kizibu okugiggyamu emirandira. Era omulimi kyova olaba yagamba nti mubireke bikulire waki? Wamu. Era tugenda kusoma mu kitabo kya Matayo olunyiriri essuula ye-13 olunyiriri olwa-3 era lugamba nti muleke bikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋano ey'omu nsiko mugisibe emiganda egyokebwa, naye eŋŋano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange. Amiina. Lino ssuubi ly'amaanyi. Tulaba nti Katonda agamba eŋŋano ey'omu nsiko egenda kukuŋŋaanyibwa mu maganda agookebwa, naye eŋŋano ennungi egenda kuba ekuŋŋaanyizibwa ng'eterekebwa mu ggwanika lya Katonda. Muganda wange, obulamu bwo busigiddwamu ŋŋano ki? Otambulira mu bulamu ki? Sitaani akunyigiriza naye omulese yawangula obulamu bwo. Essaawa eno Katonda ayogera naawe amakya ga leero nga weeteekateeka okuba ng'otambuza olunaku lwo, okuba ng'owaayo obulamu bwo eri Kristo, okuba nga weerekereza ebyo ebikola ebikyamu by'obadde okola. Oyinza okuba oli muvubuka ng'obadde onywa sigala, obadde onywa enjaga, obadde okola masturbation, obadde okola ebikola ebyesitazza. Ebintu bino muganda wange bigenda kukuteekako oba mbuyite buvune obugenda okuba nga tebukuvaako. Muganda wange, yessaawa okube mu bulamu bwo ttooki osobole okuba ng'omanya Katonda ky'ayagala okuba ng'okola, osobole okumanya ekituufu Katonda ky'ayagala okuba ng'otambuliramu. Leka eŋŋano enkyamu ereme kukula kuleeta bibala bingi mu bulamu bwaffe, naye leka tutunuulire Kristo, tufokasinga obulamu bwaffe tubuteeke ku nsigo eyo ennungi, tugirabirire esobole okukulamu ffe, olwo nno tusobole okubeera n'obulamu obweyagaza. Era oluvannyuma omuwandiisi atugamba nti oluvannyuma lw'okusiigibwa amafuta, Ferenski yawangaalayo emyaka 4 emirala, yawangaala okutuusa lwe yaweza emyaka 37. Mukazi we Esperanza wadde muwala waabwe tafuna kusoobozebwa kwonna ku bulwadde buno. Kaakano wayise emyaka, enju ya Perota ejjukira Ferenski ng'eŋŋano eyali ennungi mu ggwanika lya Katonda. Amiina. Kino kya ssanyu nnyo yadde nga mulimu amawulire ag'ennaku nti muganda wange Ferenski yali awaddeyo obulamu bwe eri Katonda. Ne tugambibwa nti oluvannyuma lw'okusiigibwa amafuta n'asabirwa omusumba yasobola okuwangaalayo emyaka 4 oluvannyuma n'afa. Era ne tufunawo n'obujulizi nti bwe muwala waabwe gwe baali bazadde teyasobola kukosebwa buuka oba kano akawuka akamukenenya. Ate Ferenski yasigala ng'ajjukirwa ng'eŋŋano eyali eŋŋano ennungi mu ggwanika lya Katonda. Muganda wange, ndaba olunaku olwaleero ku TV, abantu gy'otambulira bagenda kujjukirako ki? Ebikolwa byo bigenda kulaga ki mu kitundu gy'obeera? Ebikolwa byo mu kanisa gy'oweereza biraga wa? Ŋŋano nnungi oba oli ŋŋano ya mu nsiko yejjudde mu bulamu bwo? Abantu bayinza kwogerako ki? Leka tutereeze ebikolwa byaffe nga tutunulira Kristo. Leka Kristo tumufuule ekyokulabirako kyaffe tusobole okutambula nga bwe yatambula. Abavubuka abandaba olunaku olwaleero, leka tuweeyo obulamu bwaffe eri Kristo. Leka twerekereze amasanyu g'ensi. Ekituufu obulamu bw'ensi bulungi era bunyuma ne buggwaawo, naye mu Kristo mulimu ekirabo ekitaggwaawo. Atusuubiza obulamu obutaggwaawo, atusuubiza engule eyakaayakana n'emmunyeenye. Muganda wange, mwannyinaze obooluganda, buli andaba
nkusaba olunaku olwaleero tusobole okufumiitiriza ku bulamu bwaffe, tufumiitirize twongere okulaba obulamu bw'ono Ferenski. Buli omu alina okusobozebwa okw'enjawulo kw'oyitamu, kyempitamu oyinza obba nga si kyoyitamu, naye kyemmanyi mu kyoyitamu kyonna Mukama ali wamu naawe. Era njagala tuyongere okuba nga tukiyiga nti Katonda si yatuleetera oba si yavunaanyizibwa ku bintu bino ebibi ebitutuukamu. Omulabe Sitaani yabireeta, omulabe Sitaani yakola bino byonna, omulabe Sitaani yagezaawo okuleeta obufunvu n'obusozi n'ebikko atulemesa okuba nga tusala okutuuka ewawakanirwa. Omulabe Sitaani yagezaako okutusika n'atuza eno n'eno n'akuyuuzayuuza nga bwe yakola munnaffe Ferenski, n'abuza obulamu bwe obw'ekivubuka okkakkanya ng'obulamu bwe abwonoonye. Naye amawulire amalungi gali nti omusajja ono yasobola okuba ng'awaayo obulamu bwe eri Kristo, yasobola okuba ng'awaayo obulamu bwe eri Katonda. Era tulabye ekyamagero nti n'abantu basigala bajulira oluvannyuma lw'okufa kwe nti abadde eŋŋano ennungi, abadde eŋŋano ennungi mu ggwanika lya Katonda. Muganda wange, obubi bunaatera okukonkona, weekwate ku kisuubizo kino. Muganda wange, obubi bunaatera okukola ki? Okukoma. Obubi bunaatera okukoma. Leka twekwate ku kisuubizo kino. Katonda gy'ali mu ggulu era mwetegefu okuba nga atuyamba okuyita mu buwonvu ne mu bugga bw'obulamu buno bwe tutambuliramu. Yadde omulabe agezezaako okuleeta kino ne kino, agezezaako okukuza eŋŋano embi mu bulamu bwo, nywerera ku Mukama, nywerera ku Mukama, nywerera ku Mukama, omulabe tagenda kuwangula. Era leero ekyokuyiga kyaffe kikulu kitulaze nti Sitaani oba omulabe yakoze kino, yali responsible eri ebibi byonna ebikola ki ebitutuukako, yali responsible okulaba nga atusuula. Naye muganda wange, olunaku lwaleero nnyongera okutegeeza nti Mukama ali wamu naffe. Obubi bunaatera okukoma, njagala oyongera okuba nga oteekateeka obulamu bwo okuba naawe ng'otuuka ewawakanibwa, okuba ng'otuuka mu bwakabaka obutusuubizibwa. Era ngenda kusaba tweyemboka olunaku olwaleero tuweeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda waffe, oli mutukuvu era oli wa kitiibwa. Eggulu n'ensi byonna bibyo, Ayi Mukama Katonda waffe. Tukwebaza olw'obulamu bwa Ferenski, Ayi Mukama Katonda waffe, obukola ekyokulabirako mu bulamu bwaffe. Mukama, nsabira abavubuka bonna abayita mu mbeera y'emu, beera wamu naffe era otuwe obuwanguzi okuva mu bino ebikema, Ayi Mukama Katonda waffe, omulabe Sitaani by'atuleetera. Mukama, byonna tusaba otuyambe otusobozese okuba nga twewaayo mu buweereza bwo, kuba olunaku lwaleero tukirabye nti obubi bunaatera okukoma. Leka naffe butusange nga laffe tusangibwe nga tweteeseteese olwo nno tusobole okubeera abamu ku bagole. Kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu nnyera Yesu Kristo. Amiina. Omulabi waffe omulungi, nyongera okwaniriza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze zze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3
ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda.